byafaayo ekyempaka ez'amasaza akabonero koolabyawo bagezaako okusaasira Bunyaga Bruno eyaviiriddwako omwana nga final tennaba naye omu ku abo bateebye ate era ne yeetaba ne goal Bruno Bunyaga nga aterawo Kavuma okuteba omupiira so bwe bityo ebitambudde masaza 2-21 champions be ba Buddu sajja abalimi b'emmwanyi bakubye abasajja bali abalimi abasajja bali abalimi ba kasooli gyemunanga ataddeko BBS final so final yeyo nga bwetambudde tubebaziza mwenna abatambudde naffe okuva gye twavudde paka akadde kano kuva sawa 3 ku makya paka akadde kano nga balina omupiira engeri gyogenda okukomekerezebwamu ekiddako kigenda kubeera kyakugaba midaali birabo ate era n'ekikopo ekyobuwanguzi gwe munanga ataddeko so yoyo omwana wa Bruno Bunyaga eyavudde mulamu ensene ennaku tezinawera na 3 kyokka omwana Bruno Bunyaga n'asalawo n'atagenda kuziika anaabeera mu kampu paka olunaku olwaleero lwayambye ettiimu ye eya Buddu okuwangula ekikopo eky'empaka ez'amasaza mu byafaayo eky'omulundi ogwokubiri kiba kitegeeza nti buweekula tetebangako goolo n'emu ku fayino yakatebwa goolu 3 ku fayino tetebye goolo n'emu mu 2012 bulemezi yabakuba goolo emu ku bwereere coach Kiwi nga yabakuttemu then mwaka guno babakubye goals 2 ku bwereere so kyekyo gwe munanga ataddeko BBS telefina mu kadde kano njagala kuwulira ku bigambo byabagusambako mu masaza njagala kutandika ne bwana Mikidad moment nga bwagiraba byonna bimwa predictions ebituukiridde bwana Mutyaba yangambye Buddu Satro yangambye Buddu n'ensonga ne muziwa Satro ono yabadde so specific yagambye nti Buddu ejja kweyambisa nnyo Ssentongo era ndowooza abadde solid ekimala omupiira ne bagwangula goals 2 ku bwereere bwana Mikidad lwaki olowooza bwekula eremereddwe okuwangula nze nga bwe nabagambye nti omupiira guno eno ebiseera ebisinga kiba kizibu omusambi okuva nga tekuba okufayo naye bwekula yabadde etandise bulungi mu half time ne bafuna emikisa lwokuba abantu abakuba eri mu maaso tebabadde clinic enough okugikozesa so Buddu wekomyewo second half emikisa gyabwe gibaddeawo 50-50 naye ate ne bagikozesa kyova olaba ewangudde ekikopo okay awe balinyo bali ddala njagala tugendeko ewawana Satro watugambye nti back ya Buddu eyinza okubeera so organized this time anga ekulemberwamu Ssentongo Abdullah byonna ebigambo byange bye nayogedde ekyamukisa mulungi leero nti sibiridde nga bwe twatandika nga tuggulawo Buddu ewangudde omupiira naye nga bwe nabagambyeko ne half time eyo ng'ewedde ne mbagamba nti bwekula efunye chances eziri so clear n'eremererwa okukozesaako yadde ennema naye Buddu efunye half chances 2 in fact ezo ziba half chances mupiira efunye half chances 2 bastriker babe babadde clinic enough ne bazikozesa era kyova olaba ne mu kutandika naggaye nti akawungeezi we kanaagirira kati nga Buddu be bawanguzi era bambi abateebi baabwe babadde basaale babawangulidde ekikopo naye nga ne backline yaabwe ekoze nnyo kuba ebaddemu senior player nga bwe nabagambyeko mu kusooka Ssentongo yakoze kyalina okukola kuba tumulabye wano ne mu kumanaginga game agimanaginze bulungi obudde nga abukwata bulungi ayinaawo ne walwalidde naye nga ekituufu abadde mulamu naye nga abadde babaleetera nnyo omupiira ekyo kiba tactical oba olina olwalamu tempa nekka so era bwe kibadde ne basobola okuba nga bawangudde akawungeezi ka leero bwekula lwaki eremeredde okuwangula omupiira ngirabye yesinze okulumba all time ya elumbye ate era esinze Buddu ofuna omukisa akawungeezi ka leero naye tebabadde kiliniko yadde akatono kuba tulabyeko first half bafunye chances zibadde nga 3 ku 4 eziri clear naye balemeddwa zikonvatinga so kyekyo kye nabagambye ne mu ntandikwa abanasebunya nti abasambi nga baali bakubyeko ku final bamanyi vibe eri mu final na kiki ekitegeeza okuba ku final kyova olaba akawungeezi ka leero mubaddemu bakavuma Mavini bakubye amasaza ago Ssentongo bakubye finals bamanyi kyekitegeeza obeera ku final n'okuwangula kyova olaba bambi abavubuka bababuweekula leero kibayinzeeko bunene kale tuyanzege nga bw'olengerawo akeetegekerero konna akakugaba midaali gya bronze egya silver then omudaali ogwa zaabu Buddu gwetute bwana Mike Mutyaba mpira nga bw'ogulabye
nga sinana kugenda mu mupiira njala okwebaza munnabyemizannyo w'enjawulo okuba nti abadde alaba omupiira guno president wange Robert Kyagulanyi South Africa gyali ate nga munnabyemizannyo eyo omusajja mukubi abadde mukubi wa bikonde twebaza okuba nti baddeko era ng'olaba omupiira guno ate wamu n'okubeera nga nebaza bonna mwenna bannayuganda mwenna gye musinzidde abatomakidde Ssaabagabo mwebale kulaba mupiira guno mwenna ab'ekitende mwebale wabula ate nga tuzze ku mupiira gwa leero nsuubira nti wabaddewo akantu katono nnyo bansonga ntono nnyo eremesezza ttiimu ya Bwekulu kubanga omupiira guno egutwala mu drop tactical awareness ebuzeemu okubeera nti abasambi bano tebategedde how to mark tetuyita far post during set pieces ndowooza nti omutendesi Frank Mulindwa tiyategedde ngeri runs za Buddu bwe zigenda okuba nga zitambula kubanga okutunuulira goal ze baconsidinze zombi zibadde za set pieces so maybe tebakoze kimala kusoma nti tulina okudefendinga set pieces olina okumakinga but kubanga okutunuulira goal number 2 ebadde actual omusambi Bruno abadde yekka okuba nti omupiira ogasobodde ogupressinga bulungi n'ekirala bastrikers Bruno ne Kavuma Marvin babadde so clinical nti that one touch that feel of okubeera nga oli ajja n'ateeba omupiira ogwo knowing nti opportunity ebeeremu mu such game final ng'eno one opportunity ojjangu ogikozesa obeere okuba nga ofunira ttiimu y'obuwanguzi then ekyokubiri tugenda tunulira midfield ne tactical awareness y'aba coaches mu midfield olunaku lwaleero olaba nti coach Boogere asinzeeko coach Mulindwa okubeera nga organizing midfield olaba nti bano badde babalumba ne bano bategedde when to execute when to kill off the game olaba nti basuze ne basoma game first half ne baba nga basittinga back ne babalumba naye ate Bwekulu singa akozesa opportunities zayo eddakiika ezasoose n'okozesa opportunities bafunye mu ddakiika omupiira nga gugwako first half negwako olaba nti bali badde bafuna obuwanguzi naye coach Boogere of course congratulations eri coach Boogere n'eri bannabuddu awamu Lutaya Michael ye goalkeeper wa amasaza season eno yasinze okukola obulungi then Messi wo yuuyo last year yali mawugola era yakola ekyamaanyi ne Messi wo yuuyo omuzannyi asinze okwolesa omutindo ndaba wano kakiiko akaddukanya amasaza mu Buganda Katikkiro wa Buganda bana bakwasizza nno omujozi mupyapyalala ababuweekula Katikkiro wa Buganda w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga captain yanonyeeyo omwana oyo Kakande wengeye yanonyeeyo anengera wali Bunyaga abyogeramu agamba kyo tukimaze kati ate awuliziganya okuwulira ebiri waka so abyemu kwebyo ndowooza abyonyiza okwogera kubadde okyamaliriza bwana ekirala kye tutayinza kubuusa maaso mukulu wange Sebunya be basambi abadde outstanding mu game eno bw'otunuulira Kakande performance ye ku kisaawe one on one situation kugamba crosses ball awareness ye first touch ye ebadde so superb n'omusambi Isaac midfield ogwo tuyise Messi naye omulaba nti actually masaza gano njagala okwebaza nnyo abatesitesi abadeeta ekirowoozo ekyamanya nti amasaza gano agasobola okujja ebitono kuba kati erowooza mbadde simanyi Isaac gwe tuyita Messi naye what a wonderful performance Kakande ne goalkeeper ono Onyango owabwekula olaba nti is outstanding though kyakyali mwana muto but olaba nti talent wise ajja kubeera kyayamba eggwanga lyaffe actually mu under 17 eyinza okuddako sikiwa nti bayinza omubuusa amaaso omusambi ng'oyo Kakande ne Isaac olaba nti bino bijjeya ebitone by'abaana abato okubeera nti performance ebatadde onakola ku kisaawe ebadde wonderful bwana Boogere Brazilian omuwagizi yenna ng'olina ttiimu gy'owagirira tewali moment esinga eno kuba ttiimu yonge ewangula ekikopo so bannabuddu bonna tuba congratulatinga ate bannabuweekula because abantu batuukawo by accident bakikoleredde tugabugambe nti hard luck naye nga amasaza aganaddako tubasuubira nti banazimbirako display empya gye bataddewo mu mpaka zino basobola okujja nga ttiimu y'amaanyi naye ndowoozezza ku nti badde nga bibiri bwana Sebunya ekisookera ddala Coach Boogere mmanyi nga coach agala omupiira ogw'okuzannyako omupiira ogw'okupozeesinga naye ndowooza kino kibanga kufiira mu kkalayo kibanga kufiira mu kintu ky'osinga okumanya nti ate bwekula ekisambi nnyo dakika 45 agasooka nga bapasinga omupiira bagupozesinga balabagana kati Boogere n'amanya nti kati eyo approach bansinze ndowooza n'agamba abasambi nti tubalekere omupiira babeere nagwo then fe tudde emabega walabawo chance okubeera nga tubreakinga tukikola kye bakoze mu dakika 45 agasooka then bandi bakumye okuba n'omupiira obudde obungi balabisenga olwokuba nti badde n'omupiira obudde obusinga obungi dakika 45 agasooka abebwekula bafuna ebidaali gyabwe gya solver bakomyewo second half nga babikanga oba oli abagenda bakoowa Buddu ntadde okubeera nga
tebalekera mu spaces ezo mpegeza okubeera nga egulwanira omupiira second balls ezo ngezirwanira paka le bafunye goals ezebbiri eya Marvin n'omusambi Bruno Bunyaga naye nga ndowooza nnyo nti fayina eno obaolyawo nga era ssatu nga weyagambye nti eddakiika na mutaano agasooka tebajjaeyo nnyo kifaananyi kya fayina funa kitwasuubidde kubanga wadowooza nnyo nti Buddu ogera kubanga itandikira from the word go naye tulabye game ey'ebitundu ebibiri eby'enjawulo nti eddakiika na mutaano agasooka yabadde buweekula nakyogeddeko ko nti badde balina okuba nga batekinga ezimukozo chances because eno fayina omulimu Mutendesi Mulindwa ayogerako ne Katikkiro batusinze eki ab'Ebuddu bwe bati ndowooza nnyo tudde naye kimanyi kati muwanguzi wadde ng'akubiddwa kubanga okubeera coach omuto bwekulira yasemba okuzannya fayina mu mwaka gwa 2012 nga n'abasambi abasinga obungi babo kubanga amasaza tegaataddemu nnyo ssente gula basambi infact yangamba bamuwa budget ya busatu naye nga obukadde busatu kusaza nga Buddu bugula musambi omu kati bwekiba nti oli alina budget ng'akolera ku mirimu gyonna sometimes oyo muwa credit ey'amaanyi ennyo kubanga endowooza nti ayinza okuba nga akujja fayino naye avaayo ng'omuwanguzi so bwe bityo bwe bitambudde omwaka guno 2021 njagala kuwulira ku musambi ky'owenjawulo mu season eno mu tournament yonna zinayogedde ku musambi MVP wo njagala n'omusambi Sharif Sengendo Diao kubanga omulenzi oyo mbadde njogera nnyo naye nga mubanja ebintu bingi buli mbadde ngezaako kubanga nyumya naye nga mugamba nnyo njagala ndabe Diao ng'ogezaako tuwa ekintu kaswe onki yatuwanga ekintu Tito kye yali akubira essaza eryo kati ate nga nze nga ndowoozamuko olumu nti oba oli obogera amunyigekoko wakati nga ndabako ekimisinga awo naye nga musambisa nnyo ebbali so engeri gye mbadde njogera n'omuvubuka oyo nga nyina ekintu kyemulamuko ekyenjawulo ndowoozezza nnyo nti ayinza okuba nga eddakiika fayino talabise bulungi nnyo naye ati tournament gye yatandikira negyengenza nga yeeyongera omulenzi yabadde akyuse nnyo so singa aza abadde alonda MVP ekyamazima mbadde nga n'omuvubuka oyo tiimu yo eya season oyinza okulonda obayo ngenda kulowooza ku basambi nga of course Musiima Isaac tandikire mu goal golo ngenda gane mutaya Mike kubanga goalkeeper yina abeera awangudde ekikopo yes ayinza okuba nga alinga akonsidinga naye ebizibu bya Buddu kuba mutandika bali defensive bali poor ne bagenda ba improving mpola mpola then nayagala nnyo omusambi Haruna Lukwago oyo enamba eyo bbiri tagikubye ebbanga panvu nnyo mbaga nti azannya nnyo mu maaso naye bukyanga bajja muwawu sigamba nti muwawu musambi mubi n'experience gy'alina tumuwa ekitiibwa kye naye enamba eyo yakyuka nnyo nnyo kuba yalinga weak link nga bakyasama empiira egisooka Lukwago oyo n'akyusa empiira gwali mungi nnyo then obukulembeze bwa Abdallah Sentonge emabega naye nkwatagana naye ne Oluka Jonathan ebadde mukozi center back pairing esinza okuba obungi mu tournament season then waliwo abasambi nga Blanche Mulamba yali ku butambula buko yali akubaka weekera bali kati ngetegereyo y'omupiira omanyi olusa abasambi bano olina obatunira nnyo naddala decision making eno omusambi olina okubeera ng'olimu nnyo okubeera ng'osawo kyozzaako mulenzi oyo akyali muto naye anitu byeyakolanga bwalina okugaba nga akikola mbwangu bwalina okubeera nga akuba long range ezo asobola okubeera nga akikola so singa mbadde nnonda ttiimu yange eya season yonna omulenzi Branch Mulamba wa Butambala mbadde nsobola okubeera nga muleetamu so generally okutwaliza